Mary Nasike ow'emyaka 29 ali mu ddwaliro ly'e Masafu gy'apookera n'ebiwundo oluvannyuma lwa bba okumuwula emigoba nte ng'amulanga okulemerera okumuzaalira omwana omulenzi. Kigambibwa nti bba Amos Buhiri ow'okukyalo Buhobe yeekyaye n'amugunda lwakumala myaka 10 mu bufumbo nga kati balina abaana 6 wabula nga ku bano tekuli mulenzi. Omwange yawupire nga niwula abaana baana yakalakire mawono nende lubeere lwatachawo munoniro. Netwebuuza abaana b'obuwala mukazi mwenyini yeezaalira madde emanyi nti omukazi azaala n'omusajja. Omu ku basawo abajjanjaba Nasike Brenda ayina omugisha atunnyonnyodde embeera gy'alimu. Namukuba ekifuba namuteera emigere emikono yona yagimenye amabeere agamba gamuluma olubuto lumuluma. Yadde nga abasajja bangi banenya bakyala baabwe olw'okuzaala abaana ab'ekikula kimu, Dr. Vincent Karuhanga wa Friends Polyclinic agamba enkwaso z'abasajja ze zisalawo ekikula ky'omwana azaalibwa. Omusajja bwawo omukazi amazzi agalimu X chromosomes ajja kuzaala muwala, bwamuwa Y chromosomes azaala mulenzi. So kitegeeza nti omusajja yasalawo omwana abeere muwala oba abeere mulenzi. Dr. Karuhanga era alabudde ku basawo b'ekinnansi abawabya abantu nti bagaba enzaalo ez'abaana abalenzi. Teri bino nti bajja kwebaka bwe bati mu kitanda oba ajja kulya emmere bwetyo oba ajja kwebaka n'omukazi emisana afuna omulenzi. Ba night watchmen bandibadde be bazaala abaana abalenzi. NTV eyogeddeko n'abantu ab'enjawulo oba bafaayo ku kikula ky'abaana be bazaala. Naye nga kyandibadde kirungi ate singa ninayoko omulenzi mba nabawala beereere. Nibwe mbanga nzadde abawala bokka mukisa kuva wa Katonda. Basajja Abaganda ozaala mukyalo ono bw'olaba nti obondo mukyala azadde bawala bokka noonyaako mukyalo omulala. Mukyalo omulala oyinza okusanga yalina atabika abawala abalenzi. Okusinziira kwa lipoota ya poliisi efulumiziddwa gye buvuddeko, obutabanguko mu maka gye gimu ku misango egyasinga okuddizibwa mu mwaka ogwa 2017 ng'era abakyala be basinga okukosebwa. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.